Bano be bamu ku ba bodaboda Emitooma ababadde bakungaanye okuyisa ebivulu okwaniriza President Museveni mu disitulikiti eno nga balya emmere basobole okwessa mu ddene. Wakati mu kulya emmere, bano basabye omukulembeze w'eggwanga okubakolera ku nguudo zaabwe eziri mu mbeera embi. Ate ye Justus Mugume nga naye mutuuze w'Emitooma agamba nti President Museveni asaanye atunule mu byenjigiriza ebiri mu mbeera enzibu. Somero giwe diine tigine basomesa abana mbazayo usanga ngo abasomesa bakediima ngutibine ngo bakabime mishara ngo yawe mice amarwariro gitu irwaro no iko orondo kwerezo mubazi na wabu mbatanga kutosha musanze. Zibadde teziri busa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'atuuka ku kisaawe kya Karambi ng'awerekeddwako mukyala we Janet Kataha Museveni. Wano minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga munnamagye yaganyuka Kahindo Tafiire atendereza emyaka gavumenti eno gy'emaze mu buyinza n'ebituukiddwako okusingira ddala okukuuma emirembe. Emyaka itwerize Uganda n'egi 20 twamara entaro zoona ezibiri ziteganisa n'obutwetegereza heeru konka Uganda etebeekine. Mwimbutse amaisho murebe bitukozere mu myaka 20 egi eyitungira obusinge mutakayebwa ng'obusinge ninkegerasi. Ate yamyuka Sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa ye yeebaziza President Museveni okuba wa disitulikiti y'Emitooma. Muze ntwenda kukusiima okatwereza disitulikiti ya Mitooma. Egi disitulikiti etuziire yatuzaahura tuyire mu byingi. Ejo ni gain mpango eyitukuprotectinga muzeeyi. Janet Museveni asiimye abantu b'Emitooma okwagala President Museveni ne gavumenti ya NRM. Nkalihereza ekitiinisa Mitooma kandi mukakiira President waitu na rukundo mpango nimwebale. President Museveni bw'atuuse okwogera ategeezezza nga gavumenti ye bwefubye okumalawo obusosoze obwa buli ngeri. Ekibiina kitu kya NRM tukabingamu okushoshora mu nganda okushoshora mu madiini rero abantu bakaguma hamwe mu by'obutegeki nicyo rebera NRM n'ensinga ahanshuro yo kubanza sitakagira garukamu kuza enshuro ya kabiri. Ate ategeezezza nti ebitannaba kukolebwako bigenda kukolebwako kimu ku kimu nga bakwata mpola mpola. Konka mugambira abantu baitu bamemba wa Parliament bareke kukwata bingi okukwata bingi niko kutukereza bakwate iki itwabahekera utafwire nabimanya tukwata kamwe nugo muganda situkwata bingi. Ono olunaku olw'enkya wakubira mu disitulikiti y'e Bunyangabo ne Kasese. Ekyo kyatubasa Winnie Tesana Kayenja agafeeyo ku Spark TV. Omugurusi w'enkofiira oye.